Finally Mado afunye omukyala byonna birimo biroddeko maaso ambikuletedde nga kwatadde ne Miss Dammam yeewangulidde mukwano gwa Mado byonna mbikuletedde binyuma obyerabiddeko ate kwatadde ne Phoebe oluvannyuma lw'okukola wedding photoshoot ba social media in-laws bamutabukidde bamuguddeko olutalo bamwogeredde ebigambo bingi nnyo naye nga wasuzuute wasibeeta gwe n'omulungi ampuliriza Ocean Media Code. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tuyabile okunyiga notification bell obenga notified buli nteekawo video empya. Nyongera okujjukiza ntusiba ebirabo by'emikolo gy'okukyala okwanjula ebya birthday n'ebirala bingi nnyo. Tukola surprises, tukola ebimuli bya ssente, tukola ne delivery yonna gy'oyagala kasita otuwa transport tubikutuusizaako ddala bulungi nnyo. Twesige mukwano tujja kwejjusa tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo tusobole okubeera nga twogerezeganya. Natandise n'emboozi ya Shivani ku TikTok amanyiddwa nga Sesika Mami oluvannyuma lw'aba tiktokers okumugulako olutalo ne bamuteeka mu depression. Kino ne kiddiridde oluvannyuma lw'ebigambo okuyitingana nga bagamba nti bamaneja b'abaana bano ono Shivani ne Baby Passion bayawukana bwe bata social media ne batandika entalo ne bagulawo olutalo ku mwana ono bamutadde mu depression. Omwana takyalina mirembe, omwana awulira yeekyawa, omwana takyalina ssanyu yadde n'akatono. Bafuba okulaba nga bamulwanyisa bamuteeke wansi. So olabe kumalirayo byonna naye kankulageko katono olabe naye nga bikwasa ennaku nnyo nga bw'okiwulira. Bannaye muli mutya? Kansubire muli bulungi. Olunaku lwaleero nzize nga nennyamidde. Ndi mwennyamivu nnyo, nsirikidde ebbanga ku nsonga zino naye bannange ekimala kimala. Simanyi omwana ono yabakola ki? Omwana ono yabakola ki Shivani? Abasinganga gwe mumanyinga Queen Celine oba gwe mumanyanga nga Sesika Mami Cecilibe. Omwana yabakola ki? Omwana mumunyigiriza, omwana mumutadde ku kisenge. Bana Uganda nga tuli babi nnyo. Omwana buli kintu kyalinga kyagezaako okukola mumunyigiriza. Nga bantu bakulu mumunyigiriza omwana omuto. Omwana ono ayise mu kusomoozebwa kungi ne famire ye. Muripotinze akaunti z'omwana ne bazibulookinga. Mukoze buli kimu eky'obukyayi kw'ono omwana. Ninako omuntu gwe nabuuza ne mugamba omwana oyo yina ky'omubanja oba ssente nga yakuluma tuzinoonye tukusasula omuveeko. Ono mwana muto wa myaka 10 naye abantu mumulwanyisizza. Bannayuganda lwaki tetwagala muntu abeeko waatuuka? Buli ka step omuntu kaatuukako ne katuluma. Tuddeyo ne tugamba nti gavumenti mbi naye naffe abantu tuli babi. Tuli babi nnyo n'okusinga be tulowooza ababi. Omuntu aba mwavu ne kikusanyusa nga munno mwavu. Naye bw'olaba ng'alina olugendo lwalwana okubaako waatuuka ate kikuluma nnyo okuba ng'alinako ka step n'ofuba omusika omuzze wansi. Kyokka ng'ate gw'omu abadde amulangira obwavu. Abantu mukoze zi fake accounts okumenyaamenya omwana ono. Gwe n'okola account ng'egenda kumenyaamenya mwana kyokka nga naawe okimanyi oli muzadde. Ne oba toli muzadde naye ng'osuubira enkyo ojja kuzaala. Mumwogeredde buli kibi ekisembayo. Mumukyayisizza abantu. Mumwetamizza abantu. Kale ka maama obulamu bwako muyina engeri gye mubutaddemu mu kugezesebwa okusembayo naye nga lwaki? Olw'okubanga kafunye ku linnya bannange. Just erinnya eritannaba nakubaako kirikakolera ka maama. Kuba sigamba nti waliwo yali akawadde oba ekintu nti oba poloti nti oba waliwo yali akawadde emmotoka naye just erinnya okubanga mulaba mukasanga ku TikTok nga buli scrolling video zaako muziraba kyekibaluma. Mukatadde mu ntalo nti kabatolinga n'egundi ka maama be kataliimu. Just nako kakuza kitone kyako kukyusa bulamu bwako oluusi ne famire yaako. Naye ng'obulumi lwaki tuteekawo obulumi n'obukyayi bwe butyo? Omwana accounts ziba ziripotinze zitwalibwa osanga comment ku account z'omwana oyo. Kyokka nga tavanga yokolera muntu yenna video nti oba amuvuma. Just ka maama kola byako bikatwala mu maaso. Nene osangako comment ng'oli akulaga afiira ku mwana. Omwana ow'emyaka 10 naye nga gw'oli muntu mukulu. Oli muntu mukulu ofa n'omwana naye nga ekikuluma omwana talina kye yali akoze. Kuba togenda teri muntu agenda kunimba nti agenda kuvaayo agamba oba omwana oyo Shivani yankola bw'ati oba yanvuma oba yankola bw'ati. Just bukyayi Bannayuganda bwe tuyina n'obutaagaliza tetwagala muntu atuyitako.
gw'owulira bubi muli omutima gwo nga ofiirawo okulaba ng'omuntu alinako waatuuse. Ofuba akyayibwa emikwano gye, ofuba akyayibwe abantu bakolagana nabo, asigale mu bbanga kikusanyuse ng'olaba tokyalinawo omulaba. Kamaama kanyigiriziddwa, buli kimu ne kibeera ize ne tukakkana tugamba oke ebyo bibaawo. Naye n'akawunti ziripootingibwa, okiwulira amasimu gakubibwa, kwegamba omuntu onyiga kulaba nga okkatira ottebusi. Subira ne bukeera ku makya, abantu abamu ne mulaba nti omwana ono avudde mu bulamu bw'ensi, kiyinza obbasanyusa. Kuba kirabika kimubulayo, kiraga kimwagala. Omwana mumulwanyisizza, otuuka otya n'okkuba essimu, omuntu omukulu n'okuba essimu, omwana oba waafunye akalimu, mbwoyo omwana biki, olabe nga nako takafuna. Ne ku masomero gy'asomera mukubayo amasimu abantu abakulu. N'okuba essimu ku ssomero ly'omwana nti lwaki oyo omwana asoma n'abaana abategeerekeka biki. Ibannange. Obukyayi bonna bwaki, omwana yakola ki, ekyo ekibaluma ennyo. Bannayuganda lwaki tetwagaliza? Lwaki tetwagala muntu alinako kye yeekolera? Omuntu waavaayo ng'alina kyayagala okwekolera okubbulula obulamu bwe, lwaki tumulwanyisa? Tomanya ekyo kyagenda okukola enkya ayinza okuyambira n'omwana, naye ffe tuteekawo emitima emibi. Kambuuze, singa gwabadde mwana wo nga yayita mu bulamu obwo, obanga gw'olwanyisa gwamulwanyisa omwana oyo, bw'abanga abadde mwana wo nga gwe balwanyisa bwe batyo, otuula otya naawe muli? Ffenna tuli bazadde, naye abazadde abamu mubabiyita, kyokka abalala ne mubakunya mubakaabya omusaayi. Oteeka otya komenti ez'etabbu bwe ziti ku peegi y'omwana, oziteekako bwe mulipootinga peegi, bwe muwandiika agagambo agamalamu omwana amaanyi agamumenya omutima. Nekiteeberezemu naawe singa atudde mwana wo n'akeera ku makya abikolako ka tikitooko ke, kangende ndabeko ku bafaanizi bange n'asangako ebyo. Kyova olaba abaana bano tutuuse n'ekiseera tubatangira bafaani abamu, kubanga abantu mutulaze obulabe obusembayo. Kati omwana oyinza n'omuleetera ekintu ne mugamba mwana buladi tokirya, kubanga mwana mutulaze obulabe, naye nga luli abaana babadde b'abantu, ng'omwana ye wetusanga abantu wisheya widuwati biki, naye mutandise n'otutiisa abantu, kuba bannange teri muzadde ayinza kubeerawo n'alaba ng'omwana we ekintu kyalimu kya bulabe n'atandika ogamba sebo genda mu bantu Shivani abeera munyumye, you can go out with her. No, ebyo byonna biba bigenda kukyukamu, naye ng'ate abantu ab'emitima emibi mwe mubireeta. Omuntu oba tomwagala, golooza lwaki TikTok application yeno oba social media ereetawo ka block, ereetawo ka mute, ereetawo kaki, nti omuntu waba gwe byakola tebikusanyusa ng'akunyiiza, omubulookinga toddamu mulaba. Ne mulipootinza akawunti z'omwana n'ez'abawagizi be muziripootinga. Mutukubira amasimu fe abakolagana n'omwana. Kati nze juzi mwali muludde okulaba Sebo ne Shivani, ne video gye baddamu okulaba tengerere. Nakubibwa amasimu ne neewuunya n'abantu. Nakubibwa amasimu ng'oli agamba era mwaze mukolagana n'akaakaana biki dadi Sebo toddamu kolagana n'oyo omwana, naye ng'ofa ki nange? Nze nkolagana n'omuntu olw'ensonga zange. Osegeera sikolagana na muntu lwa nsonga zo. Gwoba toyagala muntu nze nga mwagala obanga nkolagana naye gwe tekikwatako. Okitegeera. Ate n'ekirala, nze ne unandibadde sandigenze nnyo mu maaso na mwana ono, kati nasalawo ngende naye mu maaso olw'ensonga. Mulwanyisiza nnyo kamaama ne kasigala mu bbanga. Abantu bavudde mwoyo omwana, abantu bamukyaye, naye nga sigamba nti omwana ye mubi olw'ebigambo n'obutaagaliza bwe bumutaddeko. So kati mu bantu abagenda omuvaamu nze sigenda kuba muntu oyo. So njagala we tuba tugwe ffenna nga mutulaba tugwa ffenna, mujabuze kuba kye mwagala abasinga. So sigenda muleka agwe yekka, bwe kuba kugwa tugenda kugwa ffenna. Naye bannange, omuntu yenna oba oli muzadde, naawe kyeteeke ku mutima ogambe singa abadde mwana wange nga yayisibwa mweno embeera, mwabamwe mwagala mubabiyite basule bulungi balye bulungi, naye ggwe n'olumwa owa munno ng'alinako waatuuka. Okitegeera. Ne mukalangira kamaama nti kava manaku maka maavu biki okuba omwavu musango. Ye waba ava mu maka maavu, lwaki kikuluma ng'ate Katonda alina waagenda omuteeka oba alina waamuteeka? Bannange omutima omubi gususse, omwana talina kye yabakola, omwana talina mwesonyiwa omwana, muli bantu bakulu, omwana mumuleke, omukisa Katonda waba aguleese, nawe noonya omukisa gwo muve ku mwana. Biibino mikono embeera bwetyo bweri. Oyo mwami ayitibwa Jjajja Jasper, tata wa Ssebo.
alabye embeera esuse n'asalawo aveeyo ayiwire omwana omubiri ayogereko eri abantu bagezeeko okulaba nga beesonyiwa omwana ne bamutadde mu depression bamutaddeko embeera embi bamutaddeko akazito omwana takyayina mirembe ate ng'omwana talina musango oluusi obusungu babujja ku bamaneja baabwe ne babuteeka ku baana bo nga bo katweyongereyo n'engeri Phoebe abantu ba social media gye bamutabukiddemu oluvannyuma lw'okukola wedding shoot tebamwambazizza kanene nnyo bandimuwadde akabina akali medium ne katamusukkako okitegedde Phoebe alabise bubi nnyo mu photoshoot for sure era ku mukolo tetwagala muzoyo omuwala oyo simanyi shira price si oyo banna yani omuyimbi erinnya lintawani oyo omuwala omuyimbi takomawo tadda ku mukolo gwa Phoebe Posha takomawo bamuggyeko n'akawala akalala ke simanyi linnya nono omuwala ono azanye ebina Uganda simanyi Tasha babajjeko kubanga beeru basinga Phoebe obweru kyokka babakubye makeup yenna ne bamumalayo. What are you talking about? Ensobi genda bawo nti emperekeze bazikozeeko nnyo babadde bayina Nawo kirabye kati gwobadde togenda kyogerako olw'okuba tweyagala bakukyawe bakoze nnyo ku mperekeze ng'ate beeru kala yaabwe esika nnyo. Kyekyo ziri kati ze basiba abagole n'osanga omugole nga badde ayina olubuto lunene n'akola wato bamusibe enkoba z'eggaali oba onotera tugamba nerala naye abeereko ku mperekeze ate Lala mweru Lala ali lubuto Lala bwe bamagala mukubye nnyo makeup naye bannange oba maza fango ni mama omukube makeup omuyiteko omukube makeup omuyiteko mwe lwaki munyooma abantu olufiga oli ayegeraageranya ku Rema olufiga ali ku stage ya Rema omutete ne Phoebe kyekyo kye tusiiba tubagamba tosobola kuba makeup Phoebe ne maza fango nino obateeka wali nolowooza nti Olutalo kyagendera ddala maaso ate nga bw'atyo ne full figure mwennyini yavuddeyo n'agamba nti makeup anyumira balungi ng'ataddeyo ekifaananyi kya Phoebe n'agamba nti kati laba ono bye bamukubye naye nsaba ompe endowooza mu comment section olowooza abantu bye boogera bituufu oba nedda naye nga nnyongera okugumya Phoebe Katonda amugumye era amuteeremu n'obwangu mu lugendo lwe lwatandise olupya olw'obufumbo kati neeyongereyo ne paati endala olabe abantu biki bye baayogedde akofaanana Phoebe ge mazima agaluma kubaddeko n'akawala akatono akeeru kanyumyo singa Phoebe kale omulungi bannange kambabuulire ng'omukolo tegunnatukalima yakwasaganya omukolo bino byemunnyonnyola agenda bitwala direct ku mulundi oguddako baleme bba kuba makeup mungi babakube makeup ng'ali nakyo omugole gwe baba basussa abaana bagamba kituufu mwe lwakuba mwe mugamba muno tuba tetwagala abantu ffe bwe twegerako ge mazima emperekeze zibodde omugole anti tuli mu kusunsula kati nyino kibagamba mujja kukireka mutyo bigenda okutuuka amazima gennyini Phoebe tanyumye ne kala azikidde nga banne baaka ne bugenda n'otunuulira mu vidiyo Phoebe abadde azikidde ati oyagala bakole tujjeko baani emperekeze oyo muwala tashabako baani tuwongereko baani wulira musirike emperekeze tashaba mujjeko gundi ono muwala Posha bamujjeko okiwulidde Posha bamujjeko jangu mu vidiyo nyabo atenze vidiyo nzitya naawe si ye bagiteekako bati abaana bonna bagamba jasi nakanka kasigaleko leka maama mala okunoonyaamu ye nakaka kasigaleko kanaagira sinamwe badde naatingira sooka olindeko n'abeeru ate ano nzikidde alimba tekuliiko ttaala gwe tukulabirawo etusooke ffe tukumanyi gwe waffe nsobokoze comment section otwendooza kuva gye bitandikidde paka wootuuse essaawa zakakati naye nga katuyongerayo ku Mado olaba omukyala gwe yafunye oluvannyuma lw'okawukana ne Miss Dammam ate at the end balage mukwano gwa Mado ate agala okweddiza Miss Dammam ngenda kulagirira katata
Kati ndi mulaavu naawe era saagala kuddayo kulaba muntu ng'akubonyaabonya akukaabya amaziga oyimba obuyimba obw'ennaku kinnuma. Mwasize mutya mwenna. Masi nkutumira banange Black Panther tuyambe totandiika wano. Mase siri mwezi. Kajambo naye Black Panther totandiika wano mukwano. Pasta gundi agenda tukolimira wano agenda tusabira essaala. Pasta Monda agenda tusabira wano essaala. Mutuleke munange. Simumanyi brother wange oyagala mukola ki? Pasta Mondo byangugamba nti akuzimbidde nyumba mu Amerika ate simanya agenda kukuba ekidaala leka mukwano. Ku Mado ngenda gwala avujukira nakubye hit simula. Ate Panther wandikiza amba zewo ate kati nawe oyagala kujjeno totabula nesibako bannange omanya abavubuka bannesibako nnyo. Madedda mukwano wale tukugobye ebitala biganye bikutte red. Temunkuba nnyo misumaali. Ono omulenzi ali protective nnyo. Mado ono omulenzi ali protective nnyo. Eno Kingdom mundalamu mukwano. Muve mu bya Kingdom, this is social media no TikTok. Mado eno Kingdom genda webake kiro okirowooze mukwano eno Kingdom mundalamu. This is a serious issue. Era bikyagenda ddala mu maaso omukyala alemeddeko kakasiza ddala nti agenda kudda mu kifo kya Miss Dammam ayagale Mado aleke kumulumya tagenda kudda mu kabe maziga era yeweera nkulukutto era kankutereko odinga bwasuubiza. Kino twekoze ebyekisiru nze ngenda kwewaayo n'omutima gwange nkwagale abasajja bonna mbazize kati nzize wuwo. Saagala muntu yenna akona mu stamp. Mado yabakola mu stamp yekka. Black Panther wanjika mama. Black Panther fenga banyina ba Mado aba Kingdom eno tubadde sabo tubulireko ku qualities ze tuyinza okusinziira ko gamba nti yes Mado Panther agenda naye tubadde sabo tubulireko ku qualities atambuze bigere mu Kampala. Ekyokubiri njagala obeere nga shopping y'engoye. Ekyokusatu njagala immediate ogenda ofune passport obeere ne passport. Ekyokuna njagala weevuge mu Kampala. Ekyokutaano tutandike omusingi gw'ennyumba ogenda onoonye ettaka tugule poloti tuzimbe. Ekyokutaano saagala onnyendeko. Ante kati ekyomukaaga kola kyoyagala onyumirwe. Kola kyoyagala onyumirwe. Obeere okiringe n'emikwano gyo. Bw'oyagalira ka KFC ng'olya, kafe Javas ng'olya, onkoonako bukoonyi. Oyo y'omukyala Black Panther asuubiza Mado ensi n'eggulu. Ate mukwano gwa Mado bulijjo bwe bapepeya ayitibwa Deno bw'ati asazeewo naye bw'areplacinga Mado adde mu kifo kye atwale Miss Dammam. Era bw'atyo yagambye mbu yamaze kusaba lukusa ewa Mado tagala obeere nga weewulirirako kubanga bino byampunama. Ema n'okwagaliza Deno ne Miss Dammam. I'll just do it on their behalf. Nakyo yagala oyisaawo nkuwulira sebo. Deno truth or dare? Yes, what? Nothing. Miss Dammam soko malo kudeyalinga muko ku Deno. Wanji? Butobewulira truth or dare. Ugamba truth or dare, ugamba tobiwulira. Truth. Tuli mu daring, tewali bya truth. Tuli mu daring, afina watu daring. When did you start? Yes. Linda kuwulira ekibuuzo. When did you start doing content? Saze dobozi. Siwuli wanji agambye. When did you start feeling something for her? No, when did you start getting feelings for her? Like when did that begin?
Let me tell you. In English, the question was in English. Yeah, exactly, of course. Yeah, they know you're my man, eh? Let's use English. Be a man. Be a man, I know you. You can do it. They know. I know you. They know. Just explain it. Where did you start? Pressure. Pressure. Muchala yakubuuziza. So please, answer the question. Okay, the truth is, since they started this live, I had a little crush. But I couldn't show it. A little crush. Just a little crush on her. Yeah. That's why I took to Mado secretly. You took to Mado secretly that you're crushing on the wife? No. I was telling him. No, today be serious for once. Yeah, I'm serious this time. Comedy. Ensonga nazikyagendera ddala mu maaso Deno afukamidde wansi n'ayongerera ddala okukakasa nti bulijjo alina crush ku Miss Dammam yadde nga babadde bakyali ne Mado ate nga Mado abadde kyaliwe era n'amugamba bulijjo amukuutira nti Mado omukyala tomusuula bw'omusuula ojja kuba osudde kinene nnyo era ye ng'amugamba butereevu kaati nti w'omusuulira wonna wonna nze nja kulonda kankulageko ng'afukamidde ng'ayongera okukkaatiriza ensonga ate tulabye gye bigwera. Badde mbagamba anti mumbuuziza kuba dye mumpulira nedda ffe ebigambo bye twagala obiteeke direct ewa Miss ffe tugyeemu mu bino exclude us. bulijjo ndaba live yaku naye one day navayo neŋŋamba ex wo nemugamba bw'osuula ono omukazi ono mulungi beera serious tomutaba mutunuulidde bangi naye yes nali indirect naye nga muba mutunuulidde naliko era bulijjo abadde akimanyi namugamba gweokolamu ene slight mistake olugijja dukola sinja duyingira oza olwedda tali mu Uganda sijja gamba nti yamuwako kali sijja gamba nti oba ki naye tokyagamba mbu yakola ki tokyagamba mbu yakola ki oba golaba akiri mutuufu bwakyo okwagala mukwano oba girlfriend wa mukwano gwo oba wakyaliwo oba boyfriend wa oba mukwano gwa boyfriend wo oba nedda sabo twendowooza mu comment section naye nga Deno ye amaliridde mwagala kugenda ne Miss Dammam olw'okuba Mado yasudde mbulwokuba kuba y'ensonga gya oba gyalumiriza nti yasabye Mado olukusa n'amukkiriza. So sabo twendowooza naye mu comment section kiri mbutuufu bwakyo kye bakoze oba nedda niyongera okwoza byabala ebidiyo yange tuza endi nemulaba obulawo nga temubusikipinze mikwano ndi musiimu nsiimira ddala nsaba Katonda abeeyo kye musinga okwagala neyongera okujjukiza tusiba ebirabo by'emikolo gy'okukyala egy'okwanjula egya birthday kola surprise gift hampers tukola ebimuli bya ssente tukola ne delivery yonna gy'oyagala tukutuukire kasita obeera nga otuwadde transport. Nyongera okujjukiza nti okyali ku All Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Olabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteeka video empya. Tufune ku namba esimu gy'olaba ku screen yo mukwano tojja kwejjusa.